faghassalahu ummuh, maama we n'abeeranga amunaaza, wa attarahu n'abeeranga amukuba obuwoowo, wa da'anatuhu ummuh, maama we n'amusiiga ebizigo, wa mattasha'u ash-sha'r n'abeeranga amusanyira enviiri, walbasahu ahsana athiyab n'amwambaza engoye ezazisinga okubanga nnungi. Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu yamugamba ti inni dhahibu bihi ila diyafa, nze omwana oyo gwolaba ngenda kutambula naye, tulinako obugenyi bwe tugenda okubeera nga tugenda okulya, ila janibil mina, esaidi emuna, abantu abagenze mu hijja bamanyiyo. Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu omwana wamala okubanga ayambadde, Ibrahimu akwata ekkubo n'atambula ng'omwana wamukulembedde, agenda amunyumiza obuboozi, agenda alonda obusubi ku kkubo batambula. Wakaana Ibrahimu ahu, yayina hablu wassikin, yayina omuguwa n'omuguwa nga ayina n'ekyambe ng'akwata ekkubo atambula. Fajaa shaitaanu la'natullahi alayhi, shaitaani nejja eri Hajar nemugamba nti kaifa taqudin, mukyala gw'omuzadde oyinza otya okutuula wano? Kaifa taqudin, oyinza okuba otya nga otudde wano? Nga Ibrahimu alayhi salatu wassalaam akhadha alhablu wassikina, Ibrahimu akutte ekyambe, Ibrahimu alayhi salatu wassalaam akutte ekyambe n'omuguwa, agenda kusala omwana wo, omwana wo nabunigina, omwana gw'ozadde mu musajja omukadde. Qalat Hajar abuuza shaitaani agamba nti limaadha, lwaki omuzadde yenna agenda okusala omwana we? Shaitaani emugamba nti yaz'amu, yeerimba, anna allaha amarahum bidhalik, nti mazima Allah tabaraka wa ta'ala yamulagidde okukola ekikolwa ekyo. Wulira Hajar, omukyalo omulongoofu, omukyalo omutya Katonda, yagamba nti inkaana, bw'abeera nga bba wange Allahu ya'muruhum bidhalika, Allah subhanahu wa ta'ala yamulagidde eri okukola ekikolwa ekyo, sami'an wa ta'atun, nze mpuliranga ndi mugonvu era ekiragiro kya Allahu tabaraka wa ta'ala. Lianna nabiyya, mazima omubaka yenna, la yu'maru bilbatir, Katonda subhanahu wa ta'ala la yu'maru bilbatil, tasobola kubeera nga alagira okukola ekintu ekibi kyonna, bal wahyi min Allahi subhanahu wa ta'ala, bubeera bubaka okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala nga yamulagidde okubeera nga asala omwana ye. Bwe kibeera nga Ismail qurratu ayunina, gwe omwana waffe omulungi gwe twagala, nkakasa bulungi nti bba wange omwana amwagala, nawe kibeera nga ekiragiro kivudde eri Allah tabaraka wa ta'ala, tewali kyakkola, ekiragiro ekyo tulina okubeera nga tukigoberera. Shaitaani la'natullahi alayhi neefubuutuka emisinde nedduka, negamba ya Ismail, gwe innaka tafrah, mazima oli mu kusanyuka era okwata ekkubo wonna ogamba nti mugenda kukyala, naye mazima taatawo akhadha alhablu wassikin, yakutte ekyambe n'akwata n'omuguwa, akutte ekkubo agenda akutwala okukusala. Lwaki teweegayirira Katonda wo n'abeera ng'akyusaamu? Lwaki togaana? Lwaki oyagedde okubeera ng'ova ku nsi kuno ogenze taata wabeere ng'akusala? Omwana n'amugamba nti Allah tabaraka wa ta'ala bw'abanga yalagidde taata wange okubeera ng'atuukiriza ekirooto kye, sami'an wa ta'atun, tubeera nga tugonda li amrillahi subhanahu wa ta'ala, eri ekiragiro kya Allahu tabaraka wa ta'ala kyetugenda okubeera nga tutuukiriza. Shaitaani edduka emisinde negenda ng'eweenyuka bwewo, negenda eri Ibrahim namugamba, ya Ibrahim, anta shayba, oli musajja mukadde, owulidde, oyina omwana omuwa nabunigina gw'oyina omuwaddeyo obeere ng'omusala. Lwaki tosaba Allah tabaraka wa ta'ala akukyusizeemu, Allah akugondezeemu? Katonda mukwano gwo, naye n'obeera nga weewadde bw'otadde mu kufuna mwana. Ibrahimu, lowoozaamu mu kikolwa ky'ogenda okukola. Nze mbadde nkugamba, nkuwa amagezi nti wandisebe Katonda n'abeera nga akuwamu ekintu ekirala, n'otasala mwana wo omwe gw'olina yekka yekka bw'ati Ibrahimu Ismail alayhi salatu wassalaam. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas mukama Katonda amusiime, qaal
min yaumi khalaqa shaitan, mulunaku katonda subhanahu wa ta'ala luyatonda shaitan, akthar ma ashgharan wa taraddada min dhalika al-yawm, teriyo lunaku shaitan lwe yatawaana, shaitan lwe yasala ntotto, shaitan lwe yafuna obuzibu, shaitan lwe yakulupya ng'olunaku Ibrahimu alayhi salatu wassalam lwe yali egenda okubeera nga agenda okusala omwana we. Jjukira yasoose n'edduka n'epolota Hajar, bwe mala okumupolota n'agaana edduka n'epolota Ismail, bwe mala okumupolota n'agaana edduka n'epolota Ibrahimu alayhi salatu wassalam, byonna ne bigaana. Ibrahimu alayhi salatu wassalam akwata ekkubo agenda emuna. Emuna eyo gye yabeera nga agenda okusayira Ismail alayhi salatu wassalam. Wulira Katonda bw'agamba nti falamma aslama, bwe baamala okukkiriza, bwe baamala okwewaayo, watallahu liljabin, n'amugalamiza wansi ku ttaka agenda okutandika okubeera nga amusala. Omwana amugamba nti ya abati, wange gwe taata wange, usiika bi ashyaun, nyinako ensonga ze njagala okukulaamira nga tonnansala. N'amugamba nti alla tadkhulu subyaani ala umri, nkusaba oleme kuyingiza abaana abali myaka gyange ila baiti ummi fatahzan, bw'onoobayingiza mu nnyumba ya maama wange abaana abali myaka gyange, ajja kubeera nga nzijukira, abeere nga akola ki? Abeere nga anakuwala mwoyo gwe. Ekyokubiri namugamba nti wadhahabu bithiyabi hatha biqamisi hatha, nkusaba bw'onooba omaze okunsala okwatanga ekanzu yange eno n'ogitwala ogiwe maama, tadhkiratan lah, abeere nga nzijukirirangako ti Katonda subhanahu wa ta'ala yali amuwadde omwana gwe bayita Ismailu alayhi salatu wassalam. Ensonga eyokubiri n'amugamba nti woba ogenda okunsala, ghatti thawbu ala ayun, nkusaba obeere nga oteeka ekigoye mu maaso gange, likai la tanzura ala wajhi fatarhamni, oleme kubeera nga otunula mu kyenyi kyange otandika okufuna ekisa, oyinza okutendewalirwa n'otansala ate nga Allah tabaraka wa ta'ala kyakulagidde. Nabwe kityo nkusaba okwate ekigoye kibikke mu maaso gange, likai la tanzura ila wajhi fatarhamni, oleme kubeera nga otunula mu kyenyi kyange obeere nga onsaasira. Ensonga eyokuna n'amugamba nti antarubata yadaya wa rijiri, nkusaba osibe emikono gyange n'amagulu gange, likai la astaribu fa udhik, bw'onooba onsala neme kubeera nga nnwana, omusaayi gujja kubeera nga kusammukira, fa udhika, mbeere nga nkola ki? Nga nkunyiiza, li anna almauta shadid, mazima okufa kukaawa nnyo, okufa kuluma nnyo, siyinza kubeera nga sisambagala olw'obulumi bw'okufa. Ensonga ey'okutaano n'amugamba nti uhlu, taata wange nzijukidde, nsaba onsumulule tonsiba, likai yara Allah subhanahu wa ta'ala akakase nti anni lastu muthtarru, sikakibbwa olw'ekikolwa kino, wabula onsaze nga neeyagalidde. Allahu akbar walillahi alhamdu. Fa'alima Ibrahim anna Allah subhanahu wa ta'ala istajaba ad-du'a, Allah yabeera nga akkiriza eddu'a ye, haythu yaqul rabbi habli min as-salihin, ay Allah nkusaba mpa omwana omulongoofu. Fabasharnahu bighulamin halim, Allah n'amusasula n'omwana omulungi, Allah n'amuwa n'omwana omutya Katonda. Olira omwana omutya Katonda byagamba taata we nti nkusaba obeere ng'osumulula, likai yara Allah akakase nti annani lastu muthtarru, sirimu abo abantu abakakibbwa okubeera nga obatuukirizaako ekiragiro kya Allahu tabaraka wa ta'ala kyakulagidde. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abooluganda bw'ati Ibrahimu alayhi salatu wassalam, omwana wa mulaamira ekiraamo ekisemba n'amugamba nti shaffar sakinuk likaitakunu hadi, nkusaba beera nga owagala ekyambe kyo kibeere nga kisala nnyo, obeere nga ku nsingo yange okiyisaako omulundi gumu, li anna almautu shadid, okufa kuluma nnyo, neme kubeera nga nnumwa, ekyambe kyo kireme kubeera nga kisikattira, oleme kubeera nga mbeera nga nsambagala nga ekyambe tekisala. Fanqalabu sikina ala unqi waladihi lam yuqta, Ibrahimu alayhi salatu wassalam akwata ekyambe n'atandika okusala omwana we, ekyambe ne kigaana okusala, ekyambe ne kigaana okubeera nga kikutula ensingo. Ibrahimu alayhi salatu wassalam